omukulu yabadde omusu yadankuya Amasasi kyabadde nti navudde ku ssaawa 7 nenja ogula emmere ku Pier 1 entinda nensigala mu motoka nenkola oda bandeetera emmere kati omuwaddewo omuntu nadde ndi mu motoka nga mpulira emotoka bagitomera so nenfuluma nkebera omuntu atomera emotoka nagenza okufuluma nga already manager ne security we bali bamusaba ekisumuluzo bamustopping okukola ki baagala bagimugireyo kuba yadde agezaako okuvaayo naye nga ayadde very high so mu ddakiika nga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli lwakola reverse akola ki atomera namugago yonoona emmotoka ne tumugamba kati manager nange ne wa security nitwagala tujjeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabiramu yabadde wansi kati bwe yalabye nga takikwata ye n'akwata pistol kati mukwata pistol naggulawo oluggi kati we yagguddewo oluggi of course ne tuluviira then manager n'amukola ki n'amukwata n'awanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pistol negwa so lucky enough omusirikale wange nga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba n'agikwata n'adda wabbali then netumu omusirikale najja netumuwa naye nagezako nnyo okulwana okuddayo mu motoka kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu motoka abajjayo mundu ndala oba emundu esooka so netugana okumukkiriza okuyingira mu motoka kati omusirikale we yagambidde omaye tumwandikafinge netumutwala kuki ne bamutwala ku poliisi kati ne bankubira ne bagamba nti emmotoka bagenda gitwala naye buli muntu yenna abaddewo abeere witness kiki ekiri mu mmotoka nga tebanagitwala era twagenza okukebera ng'emmotoka ebaddemu zi eke n'ebiralala bingi so basically I believe wenjogerera I'm not supposed to have lived today. I didn't even know, not as minded of Father's Day. But today my kids would have not had a father. Kati tebalina baana. Ate sirowooza nti ngenda kubeera lake nga bwe mbadde buli kiseera. Mujjukire nti nze bino ebintu abantu babifudde ebya politics ebyakimwe mujjukire nti nze ng'omuntu bali bankubye ku masasi. Ate omuntu yankubye masasi yali atamidde. So sirowooza nti Katonda gy'abeera nga mpa chances nnyingi. Nze ndi muyimbi nkola kiro toyinza kuŋŋaala lwaki atambula. Okay? Ekino kiri mu parking tekiri mu bbaala. Ndi mu motoka yange gye batomedde. So zino experiences tuzisanga so many times and you want to stop. Kati ensonga lwaki kino kyagenze wala. Omukulu oli alina bye yakoze ku poliisi. Ate abasirikale ne bajja bantu be ne bajja ne bateeka poliisi ku nnyala. Kati that is another story altogether. Naye nga nze ku saidi yange kasitamba nga nabadde mmaze okutaasa fact nti nno gayita zeeyo mu mmotoka. Kwanga mujjukira waliwo abasirikale abatera oba abantu abalina emmundu oli agenda eka n'ayambala uniform n'ajjayo emmundu ye n'adda mu bbala n'akuba ki abantu amasasi. So nze saabadde seerwanirira nga nze nadde nnwana nti omuntu ono engeri gye yabaddemu yabadde able nti asobola okukwata emmundu n'ayingira ebbaala kubanga of course kati bw'omuleka n'ayingira mwenna mudduka bw'olaba nga aleseeka ate mudduka muddawa mu bbala ate bwe mudda mu bbala bw'ayingira ajja akuba gwakoze ki gwasanze. That's how those stories have come before. So wano you'd rather two people era nebaza nnyo manager oyo kubanga bwe yamugwiridde ate nze abantu ne badduka nze sadduse nalumbye bulumbi muyambe emundu tukikole ki tugijjewo. But we've understood that it was a problem of okunywa yadde high and I think there's a lot naye kati we kiri abakulu bakiina and they are handling bulungi. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 07 02 1 4 1 25
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.